Era tuli Ssese wano bayitawo Kisaba ekyatumyawo Kisaba abantu bajjanga ne basabirangayo emirembe ne basaba okyegede buno kye bava batumawo Kisaba era wano tuli ku mwalo gwe bayita ogw'Ekisaba esebo tuli Ssese mu Kalangala Kalangala district ndowooza bwekitobo Kalangala district kuba ndabyeko ebifaananyi bya omubaka omukyala Edeni eyafa omugenzi kati omusamba omukulu ku lujja lwaffe baguyita Mayanja Bulongo kati nga nali nina okutwala olutabaalo bayitayo kusezibwa abasinga abamanya baali batuuseeyo bagumanyi kusezibwa yesangibwa yeri omulongo Mayanja omukulu kati nga nali tuteekateeka obubaka ne bukka nga bandaga nti nedda ssebo sookawa kusezibwa obubaka bukka butya obubaka kati olaba nsobola okwebaka abo mu ddakiika ezi nze jjajja njogera naye direct naŋŋamba kino bwekiti ne bwekiti nze kobeere muzzukulu asobola okujja bwati naye nga agenda okutuuka naye nga namufunye edda mu bubaka nti waliwo agenda okujja agenda kubeera bwati ye tugenda gigulawo nina okuba ku saazi ow'eggomba memba palamenti wa East teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kukubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi yawangulu. Sijja kulya musaayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzigirayo. Atono byabakoma yategese kano. Yagenze muri kodi y'ensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mututiitira mbu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Ssenkubuge Jaffaali bantu batonda nziza okubategeezaako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu vidiyo ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter, emikutu kw'osobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Emboozi mu Yuggi oba n'osiŋŋaana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Ssenkubuge Jaffaali. Essimu yonna etaleese Jaffaali Ssenkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Tweyanzizza nnyo gwatulaba ku Emboozi mu Yuggi Geoffrey Mayanja yenze ndi wano ne Ssaalongo omulaguzi Jaffaali ntuziza mu musana ssebo onnanze ekisebo ssebo gye wandeese eno essebo webala okujja abangoberera ku TikTok abangoberera ku status yange ya WhatsApp mubadde mundaba olunaku lwajjo nga tuli mu lugendo oba nga ndi mu lugendo ne ttiimu yonna okusinga mwalabye nze tubadde twolekedde olugendo lw'Essese era nga wenjogerera essaawa zino gye tuli naye nga mu ddakiika ntono tugenda kusimbula okuvaayo ate tuddeyo e Kampala naye nga ensonga eyatuleese Haaji namusaba buyambulya ku lugendo luno ne musaba ne mugamba Haaji nsaba ontwale ndabe byonna ebigenda okukolebwa eyo abadde alinayo emikolo nga bagenda okutunnyonnyola bingi ebikoleddwa ndabye ku maanyi ebyaddala so njagala nnyo kakasa ebintu naddala byempereza abantu abatulaba so kyekyandeese Ssese gye mbadde situukanga era olugendo twatambuliddewo essaawa 6 twatambulidde ku Kidyeri olw'ensonga ettiimu yabadde nnene nga kuliko abalwadde be n'abantu abalala bakola nabo so ttiimu yabadde nnene nnyo naye nga twatuse bulungi era tusaba mu kusimbula era tutuuke bulungi so ndi wano ne Haaji tugenda kuwayaamu sigenda kulaga sisasobodde kufuna bifaananyi emikolo nga bwe gyatambudde gyonna kubanga tekikkirizibwa naye olugendo mwalulabye ne bitugenda okwogera wano abasigira ekifaananyi n'ebirala byonna bye ngenda okumubuuza. Haaji tusanyusa okulaba ssebo. Waaw nsanyusa okulaba nange. Webale munnange webale okujja. Wangamba ngamba Haaji tondeka ssebo. Naye kugamba eri gye tugenda nsonga za kyama. Waliwo ensonga ezimu ze tutateeka kuki
ku video n'olugendo lwabadde lulungi era tugenda kusimbula ndowooza tuddayo tusaba jjajja akkirize twaze ku lutabaalo lwa jjajjaffe Mukasa w'Ennyanja nazze okomyawo olutabaalo kubanga tujja ne tukima obuyinza ate nomala n'okomyawo olutabaalo so abakitegeera bakitegeera kati bazzukulu ba jjajja mwembu simanyi mbadde mponera mu nnaku weeziti kati tugenda lulagiranga bulagizi Haji obumu ku buyinza ng'obujja wala sese twatambuliddewo essaawa nga tuli ku kidyeri bakita ekidyeri eryate eddene essaawa 6 nga tutambula yes anti munanga abantu okubeera obulungi n'obuvumuzi bangi nnyo abajja mu lubiri n'agamba Haji nali naakava wano n'enzirayo ebintu ne bikyukamu ge maanyi tubonaabona mubeere bulungi tuteekamu kubanga tuli balonde naye tetuba mu kubonaabona munansonyiwa muyinza kitwala obubi naye tuba mu buweereza bwa jjajja jjajja akugamba genda mu kitundu bwekiti ne bwekiti mu budde webuti ne webuti ofune obuyinza abazzukulu basobole okubeera bwe bati ne bwe bati bwekito twali bakujja ku Lwakusatu n'onkubira essimu ekiro n'oŋŋamba nti Mayanja kusinzira ku ABCD abakulu bantegeezezza ate tulina okusooka nemulugunyamu neŋŋamba Ssaalongo puroguramu zange noŋŋamba kati Mayanja otandise kati omusamba omukulu ku lujja lwaffe baguyita Mayanja Bulongo kati nga nali nina okutwala olutabaalo bayitayo kusezibwa abasinga abamanya baali batuuseeyo bagumanyi kusezibwa yesangibwa yeri omulongo Mayanja omukulu kati nga nali tuteekateeka obubaka ne bukka nga bandaga nti nedda ssebo sookawa kusezibwa obubaka bukka butya obubaka kati olaba nsobola okwebaka abo mu ddakiika ezi nze jjajja njogera naye direct naŋŋamba kino bwekiti ne bwekiti nze kobeere muzzukulu asobola okujja bwati naye nga agenda okutuuka naye nga namufunye edda mu bubaka nti waliwo agenda okujja agenda kubeera bwati ye Mayanja ali bwati ne bwati ne bwati ensonga yeri bweti ne bweti singa jjajja aba asiimye naddala abalina agazibwa aganene so embeera eyo esobola okubaawo bwetutyo so bayita obubaka ne mu bwomwoyo nsobola obbeera wano n'ofuna eddoboozi nga ligamba kino tokikola kola kino bwekiti ne bwekiti n'omanya kasajjajjaawo abeera nga yatereera nga wamutambuliza ku lutemberwe ebyo byonna bibaawo so ne mugenda kusezibwa ekigendererwa ky'okugenda kusezibwa kyali ki nga tetunaba kujja era nago maanyi kubanga oyo ye mulongo oyo naye mulongo sezibwa oba bonna bulongo buki kyenzize mbagamba ebiseera ebisinga nga mbagamba nti obulongo bwe bufuga ensi eno obulongo bwe bulongoosa teri atayagala mulongooseza alina amaka asaba kugamulongooseza ayagala emirimu asaba kugamulongooseza ayagala abaana abalungi abedde ayagala baba bamulongooseze kati olina kuyita mu bulongo awo wonna wonna bubeera bulongo esebo kyensonga lwaki bansoose eri ne baŋŋamba nzije nfundiikirire eno ku lutabaalo esebo so ne tutambula olugendo ne tujja eno era tuli Ssese wano bayitawo Kisaba ekyatumyawo Kisaba abantu bajjanga ne basabirangayo emirembe ne basaba okyegedde buno kye bava batuumaawo Kisaba era wano tuli ku mwalo gwe bayita ogw'Ekisaba esebo tuli Ssese mu Kalangala district ndowooza Kalangala district kuba ndabyeko ebifaananyi bya omubaka omukyala Edeni eyafa omugenzi nebya by-election byonna mbirabyeko eno era nayogeddeko n'abantu awo ne bagamba siba mativu n'engeri by-election gye yatambulamuko waliwo okukwatakwatamu awo n'ebirala bingi nnyo naye bimanyira webito birina okuba kati essaawa zino kati Ssaalongo eno gye twazze mu mbuga endala ati kati n'embuga yo yaani eriwa twali tuzze eno gye tuzze wa Kabaka Mukasa yakakasa ensonga kyova olaba ebisinga ne wemba tusabira omuntu tufundikira tugamba bweza bwa Mukasa yafundikira ate yakakasa weewaawo ye nannyini kitangaala tuba tusaba atukakasirize ku ebyo bye tuba tusabye naddala kati nganze Haji Jafari omusajja akwatako obukwasi omuntu naawona nenkusabira obuyinza obwange bwa ddoboozi era tusembyeyo tufundiikiridde wakiwanuka bwe bubaka obwasse nga tulina fundiikirira mu bwakiwanuka era olaba ku makyawo obudde bukutte nga tutwakatandika emikolo bwegiti laddu nekubanga nkalu katoro kiwanuka abadde akakasa nsonga kubanga namusamira ndi mu bwa ddoboozi njogera ekintu ne kiba
bwe kitobwe kiri sebo so bwe buyinza bwe tuze kati nkomezaawo luwalo wa jjajja okwebaza okyegede bulungi akuwagoowa okola ki yampa obuyinza okyegede bulungi yampa eddoboozi nti nsobola okwogera ekintu nekikola ki ekintu nekiba so kati akuwaga okola ki najo giba mikolo ensonga walabye ekiro kyonna twasuze mu mikolo emisana gonna olwaleero weewaawo ekito bwe kitambula mu bintu ebyaleeteddwa bye twatambudde nabyo okuva emukono nakisunga twatambudde n'embuzi enkazi n'embuzi ennume enkoko enjeru n'ebintu ebirala bye saategedde gwe obimanyi twabaddeko enkasi ezo zonna tujja n'amaato bingi nnyo abasamize bo babeera babimanyi ng'ogyeko enkasi bino ebisigadde byabadde byaki biriwa embuzi enkoko na biki emikolo gibeera mingi nnyo kubanga buli mbuga ebaako omukolo gwayo tulina wajjajja wanema tulina ewa mukasa tulina ewa kiwanuka tulina ewa jjajja okitegere bulungi kitinda embuga ziba nnyingi nnyo olwo ne gye tutasobodde kutuuka nekasa ewasinga yonna tukoze eki tutabaddeyo ne tutuukirizayo jjajja aba asiimye kwe kukakasa okwo era ddu gy'owulidde ekubye nga tufundikira waliwo eyakubye nga tutandika nno nga tewali nkuba endala nekuba nga tufundikira weewaawo jjajja aba akakasiza buli kimu weewaawo twabadde tujja n'okozesa enkasi okukuba enkasi nga tuli muleeto tujja naye twali tunatera okutuuka ogwo guba mukolo guba jjajja mukasa bw'aba agoba naki nankasi wadde twabadde kuli ayingini olina omulaga nti jjajja nzize okukomezaawo olutabaalo olwo era enkasi eyo tugikozesa emikolo eba ekola emikolo muno mwonna nga tukola ki naye eyo yemala neddayo mu lubiri yeraga nti yakola emirimu gya jjajja kyekikakasa kati bano mu busimanya abavubi ebyennyanja byabula nsobola okujja ne mukwasa bukwasa ku nkasi eyo ne mugamba sabirako kubanga eriko obuyinza yakola weewaawo Ssaalongo amateeka nga mangi nnyo mu lubaale kubanga of course nze bulijjo amateeka nga manyi amateeka ag'okulubiri ewuwo mukulubiri naye ate bwe twazze eno nalina ge nawulidde nga ate nga mulimu noba oliawo negenda gambye nti nga gasusse nnyo kubanga gwe bayita yabadde katikkiro ng'atuwa amateeka nga twakatuuka yagambye ti temunyumya kwaseno wano lwaki tuba tetunyumya kwaseno anti labayo amateeka agafuga ewuwo sige gafuga ewa Haji Jafari kati ebintu bino nabagamba zino nnono buwangwa amateeka agali mu muzikiti sige gali mu church oba mu kereziya okitegeera bulungi era sige gamu agabeera eno mu nzikiriza ezaffe okitegeera bulungi kati twawukana kati nange wenzija eno mu lubiri ng'eno ewa jjajja mukasa nina okugoberera amateeka agaliyo kubanga waliyo abaweereza baayo kati ate nabo nga balindirira jjajja yamugamba kabaka mukasa ti lino etteeka linaatambulanga bwe liti kino kinaakolanga bwe kiti kati nze ne wemba nina etteeka lyenkozesa eri ate sirireeta wano kyova olabagamba nti kabaka tafuga mu mbiri bbiri abano kati kabaka wa Buganda afuga Buganda tasobola kuva eno n'agenda awa amateeka mu bwakabaka bw'e Busoga okitegedde bulungi kati bwe kito bwe kibeera sebo amateeka geno osobola ogalaba nga mangiko ate ng'ageeri ewaffe ate mumakkakkamugo buli omu kisinziira ku jjajjaawe kiri sebo sebo bingi ebikoleddwa okuva lwe twatuuse olunaku olwajjo era bingi bye tuyiseemu nsaba abatuwuliriza akantu kano bannange bazzukulu bajjajja babadde bagenda okutambula olunaku olw'ekyo olw'omukaaga setugenda kukola ku Sande lugenda kuba lwa kuwummula tujja kuddamu okuweereza jjajja ku lunaku lujja kuba lwa Mande so mutusonyiwe olw'embeera eyo okutaataaganyizibwamuko ne tubadde tulina okusooka okujjuza obuyinza n'amaanyi mwongere okuwonera ku speed kati leero mbadde nnanga bya myaka bya meezi kati ngenda kutandika kulanga bya nnaku nga owa obulaguzi bwo nga siga nti mu myezi bwegiti wala mu nnaku bweziti nga obwogera busembedde anti gemaanyi buli lwoyongerako obuyinza n'amaanyi wabawo jjajja kyakwongerako n'okusembereza n'okukola ki Ssaalongo oli mweteefuteefu okutuwaayo obw'ennaku entono
ate nga bwaki ngenda kububawa naye si lwaleero mala kuddayo mu lubiri ewa jjajjange leero tebugenda kubaawo naye obulaguzi ngenda kubuwaawo mu wiiki eneebezeeko awo balindirire mu maaso awo programu eddako fire bonfire era olwaleero obudde kuba tulina butono twagala kusimbula ano twolekere okuzzayo olutabaalo so bantu ba Katonda bannange abantu bali eyo bandi basumbukana nnyo n'amasimu amasimu ennamba yange eri 07 83 98 88 13 oba eri 07 00 39 88. Salo nga abantu bamanyi okunzirira nga bemulugunya naddala b'ebweru nga bagamba esimu ya Salongo tugikubako tekwasika Salongo esimu tagikuba atolo mutebeerako bwe tugikuba tagikwata kugamba bafuna okusomoozebwa abamu baweereza message oluusi balwawo okuddibwamu anti oluusi nga ate esimu ezo Salongo bangamba bw'oba okodde okola emirimu olina omuyambi bw'abeera nayo tubana aba oluusi naye waliwo ezimu nga nze nino ziddamu kati waliwo esimu zembambaga nti eno bweti ne bweti eno bweti ne bweti temugiddangamu kyova olaba oluusi esobola olwawo okukola ki okuddibwamu kubanga tuba bize mu buweereza kubanga nkola ku nsi namba teoli akukubiddawo nga muwalabu nga muwalabu Muhammad nga muwalabu kakati abo bonna tukola ku nsi yonna kati wabanga abali mu buwalabu nga bamasheeka baayo kati awe neebuuliza bamasheeka baffe bano abasajja abali eno omusajja wuuyo muwalabu ali mu nsi ki ali mu Saudi Arabia muwalabu ali mu kunoonya Haji Jafari omusamize Katonda waffe ow'ekisa Mukama waffe ogulumizibwenga abafirika bane tukomewe wakatudde ku nnono zaffe twabula kati wabanga omuwalabu atandise okunnoonya nga muwalabu anoonya Haji Jafari omusajja omusamize ate neeyamuwa ennamba yange ng'amugamba oyo musamize naye nannoonya kitegeeza alina okukkiriza okitegedde bulungi so batusonyiwe bano ebyo tuba tuluddewo okuddamu ne tumala ne tuddamu mpolampola naye kinyumirwa nnyo ng'olina omuntu gw'osindise naddala abali e Bulaaya kiba kijja kukukolera weewaawo sebo so kakati otugambye emirimu giddamu ku Mande abayita ku ssimu bakole batya mu kiseera kino nga leero Lwakutaano kati bwe tutuuka enkya Saturday tugenda fumbayo ekijjiro kya jjajjaffe Mukasa ekifundikira emikolo gye tubaddeko egy'olutabaalo kakati enkya luba lwa 6 kati deni ku Sande mpumulemu ngenda kwewambamu si muzikube nga teziriiko deni ku lunaku olw'Emmande tuddemu tukole ki tugenda kuddamu tukole bwekito bwe kiri waliwo abantu ab'ebweru bagamba nti Salongo abakola ebijjulo ne bigabibwa okukoma ku byoto nga bagamba nti nga bo bayinza kukola batya ng'omuntu ali bweru oba ali mu Amerika oba Bungereza oba Dubai oba wa naye nga yeetagisa okukuma ebyoto oba okuwaayo ekijjulo oba okugabula ayinza kukiikirirwa muntu akola atya kiri emirundi ebiri asobola osindika ow'ekika kye n'amweyimirira kitukolera bw'aba tasindise ow'ekika kye ntera okugaba obweyimirize wabaawo emikolo gye tukola wemmala ogikola ne nkuteera eddoboozi ku ssimu ne nkugamba fukamira gy'oli oddemu eddoboozi eryo nga wembyogedde nga bw'obikola ki bw'obiddamu oluusi jjajja ne tumutegeeza jjajja omuzzukulu ali ku mawanga naye embeera weeri beeteredde jjajja Mukama waffe ng'akomyewo ku ttaka lya wano agenda tteekesa mu nkola ye nga ye omusambwa ne guwulira ogenda olaba ebintu bitereera paka lw'olikomawo naye ebbanja liba lisigaddewo ng'olina okujja olimaliriza olikole ki olimalirize waawo ekito bwe kiri ssebo so bazzukulu bajjajja ab'ebijjulo gyebiri biteekebwateekebwa ebyoto bikumibwa kisinzira ekyo ekizibu kye tuba tusanze bwekito bwe kiri ssebo biki ebikolebwa ku nnyanja kuno kubanga nalabyeko ebintu ebyakoleddwa eby'okutambula wano ne mu kutuuka n'ebirala byonna tuba tuyita ku mazzi obulombolombo anti obulombolombo tubukolera ddala kuviira ddala mu lubiri gye tutandikira mu kusimbula ezimu nsonga za jjajja tesobola zireeta wano ku kamera okitegedde bulungi Lubaale byama Lubaale alina ebyama Lubaale alina ebiki
kyebava bagamba nti obugagga kyama teri ayinza kukubulira gye yazijja oba okitegedde bulungi kati obulombolombo bungi nnyo obukolebwa tuteekawo ebigali ne tusaba jjajja tukulembera tutuuse bulungi ate era ne tutuuka wano era ne twebaza kati n'ova eri ku mateeka ago n'ojja n'ogoberera ag'eno g'osanzeeyo osobola okuba nga omwaka ogwaggwa mwali mukumisa enku 2 ogenda otuuka nga bakugamba nti zirina kuba 9 nga olina kiteekesa mu nkola tojja nakiri nti najja ne kino kyali kikola bwe kiti ne bwe kiti bwe kito bwe kiriseo Ssaalongo nga ndaba obukwakulizo buli neeyongera okubeerako naawe n'okutambula naawe n'okusemberera naddala nga okola obukwakulizo nga bungi mu Lubaale abantu abamu tebagenze kulemererwa okusinziira nze nga bwe ndaba obukwakulizo bungi ebyokwetegereza bingi kankubuulireko nakugamba ez'eddiini zaffe ze tusoma oziraba nekugamba Lubaale nga bakugambye otuukirize obukwakulizo bwa Lubaale w'obuwalabu toyinza butuusaako wadde ne koota bunga ndaba si bungi kukusala kujjako kikuta kumanya nti kutegeera kusaala eswala 5 kumanya nti ojjamu engato nongera nosala eswala 5 nova nodde ewaka eswala 5 ku basiraamu 100 asobola okuzisaala eswala 5 nsibawo obukadde bwange 10 otegedde bulungi ku 100 kuliko abantu nga 5% esaala eswala 5 okuva ku makya n'azimalayo ku 10 balinga abo batano tebatuukiriza kati obadde okimanyi nti obusiraamu tebukukkiriza tunuulira mukazi mirundi 2 bwe kiri bw'otunulayo ogusooka n'ozzaayo oba oyenze obusebo kwa kkulizo bwe tunulira ekiwala ekirina nyaasi omulundi ogusooka tozzaayo gwakubiri bwe nzizaayo ogwokubiri oba oyenze ate mba mwenzeeko ki bwe sigambye nti ati nkubuulira obuzibu obuli eri oba okitegedde bulungi nkuweeyo akalala okimanyi nti wano mu Uganda n'obuuza abasiraamu mu sinaamu kyatalabanga katula ne Saudi Arabia bategeka emipiira ekyo kitamwa tekikkirizibwa kyaziyizibwa mu Qur'an kitamwa omupiira omusiraamu takkirizibwa genda mu firimu olaba firimu ekyo kitamwa kati obusibu kwa kulizo era Qur'ani egamba nti omuntu musasule ng'entuuyo ze tezinnakala bameka abakikola oyinza okubanja haji n'entuumo gwomanyi bameka balina Qur'ani waka nga baziteekako ebintu waggulu Qur'ani teteekebwako kintu waggulu bukwakulizo ezo zonna nnono batulimba bulimbi oyo yenna Lubaale ennono zibamu n'obukwakulizo omusajja aliwe Saudi Arabia muwalabu Sheeka Mulamba ali mu kunnoonya famire ye yatabuka bagambye Saudi Arabia teri mizikiti ateri mizikiti awo mpangudde lwaki anoonya Haji Jafari nga bamugambye oyo musamize ali mu Uganda ali mu Afirika ndowooza okitegedde kati otunuulira basheeka bali eyo nga akugamba ebyo bya shiriki ebyo byaki bya shiriki ng'ali wano Katonda naye sheeka ali tomulabye nga badde ayambadde n'entalabuusi Muhammad anoonya Haji Jafari kumutereereza maka ani yakola nga mwana tawulira omukazi amaka gatabuseeko ani yakola nga bw'ati tamala emirundi yagambanga ki ensongalabi kati we babeera eyo nga batandika okugamba mbu nno simanyi bw'osamira oba ogase Katonda tobeera na bibbo ewaani ziri nnono ziri kiki nono buli bwakabaka ne buno bwakabaka kati tuva wakabaka mukasa kati ate tafuga wakabaka bulamu buli omu alina amateeka ge n'olubiri lwe kati kyekikuwa kino ekyokulabirako nti kabaka wa Buganda tafuga wa Basoga okitegedde bulungi bwekito bwe kiri obudde butuli bubi naye nkyali n'ebibuuzo Ssaalongo nabigira bwikyejja obudde enjuba nti ogiraba kakati butuva wano okutuuka emukono buli omadda wuwe tutuukira mu lubiri enkya kijjulo kye kitusiibula tugenda sula mu lubiri enkya ku makya tugere tufumbe ekijjulo ekyakabaka Mukasa nzikiriza ngende waka nedda ssebo mukazi ajja kunoba nedda ssebo kati ate va mu ebyo olina okutambula ennaku 9 teri kulaba wadde kooya kaayo ennaku 9 teri kulaba wadde kooya kaayo nga ndi ku kikaliriro awo woba omanyi gwe nakugamba oyagala ojje tutambule naye gye tugenda tulinayo amateeka
kati nze nali nasiiba ennaku 9 nga ngenda okujja mu lutabaalo kati ate nina ofundikira n'ennaku 9 nga sirabye wadde kooya kaayo ennaku 9 naawe okitegedde bulungi Salongo okyogenda kisasulira ekiriwa ekyokumala ennaku 9 nze nzikiriza nakkiriza dde oba olunkuba essebo nja dusasulira ennaku 9 oleme twonoonera lutabaalo lwaffe oyagala twonoonera lutabaalo nedda ssebo weewaawo ssebo so kakati Salongo mbadde njagala nga tunaatera okumaliriza tulina abantu baffe abali ebweru bubaka ki bwoyinza okubawaayo naddala mu kiseera kino kubanga twolekera tuli mu gwa 8 gwa 9 abamu bagenda kukomawo kewaka abantu abakwetaaga okuva ebweru nsangibwa Nakisunga Mukono wa Antony kati bw'otuuka Mukono wa Antony ng'obuuza piki ezigenda Nakisunga bw'otuuka Nakisunga buuza ababoda nti ngenda wa Haji Jafari mu Lubiri bajja kuleeta naye ekkuba eryange ery'okuntuukako olinayitira Gaba Gaba w'otuuka we Gaba ku mwalo buuza amaato agagenda Ekisinsi oba Ebule gwatatya amazzi okuloosingamu zibe dakiika 15 oba ontuuseeko bannange gwatya amazzi nkugumya bwe nti bw'osiŋŋaana abatudde mu lyato gusooka weebuuza abo bo tebaagala bulamu kati womala okukkiriza nti nabo baagala obulamu libuukire mu kusooka nga sifunye life jacket nga sirituulamu naye kati anti natulira nga nze nzika nzajambadde kati otuula eno waggulu eno ku oluwero obadde olumanyi nalukulaze eno kabalaza bakeeta kabalaza kali eno kaali ate gitwesigama eno eyo gye mwesigama eyo okitegedde bulungi so mukasa w'ennyanja nga bwe tuli ku nnyanja wano abatulaba gali maato nga bwe mugalaba eno nnyanja mukasa w'ennyanja omuntu yalagadde okutegeera anti jjajjaffe mukasa w'ennyanja musambwa ogwaweebwa obuyinza obw'ennyanja kuba nabagambako emabegaawo ne mbagamba buli mwoyo gulina obuyinza bwagwo nabagamba emyoyo egyo kitwale nga gavumenti nga bwolaba nti tulina minisita w'ebyamazzi tulina minisita w'ebyenguudo kati n'omutonzi we yali ateekateeka obwakabaka bwe obwo obutalabika okitegedde bulungi obwakabaka bwe obwo buli omu yamuwa obuyinza anti owulidde mukasa w'ennyanja yaweebwa obuyinza buli awali ettondo ne bw'oba olina mukyala mu nsonga ziri buba bweza bwa mukasa kubanga twava mu ttondo twava muki mu ttondo buli awali ettondo yalivunaanyizibwako bweza oba okitegedde bulungi so kati gwe kitwale nti obutagaziya nnyo ye kabaka w'amazzi buli awali ettondo oba ntonyeze oba ga mukyala oba ga mwami buli awali kiri nti ttondo mukasa yalivunaanyizibwako kuba yanga yagaba obweza weewaawo nga tumaliriza Haji kuba ebibuzo nna bingi wadde tugenda kutambula omuntu lwaki kisinziira ku ki omuntu ogamba nti gwe tolya byennyanja naye ng'ate kati osobola okusanga oli nga musamize naye nga agamba sirya byennyanja ate n'osangayo oli nga musamize naye ng'abirya kati osiŋŋaana ng'omusamize ng'abirya nze Haji Jafari mbirya kubanga nakola ebbanja eryali limmanjibwa nalisasula okkirizibwa oddirya nange waliwo nga sinnakola mikolo gye nga n'okulyako buli akantu lumu waliwo we nagenda ne bampa chips nga bazisiikidde mu butto nga butto oyo yabadde wa byennyanja olubuto lwannuma ekiro kyonna olubuto lwakola ki lwakuluma ekiro kyonna naye manya ekyamponya kati mukwano gwange akeera ku makya gwe twali naye naŋŋamba tobanga walidde chipusi nga bazisiikidde mu byennyanja ne luwonerawo okitegede bulungi ekyali kinnumya olubuto olwo kunkakasa nti nze nkuluma kubanga wakoze ensobi gy'otaategedde okitegedde kati abo bonna abakugamba nti no sirya byennyanja nga musamize aba tannaba kumaliriza mikolo gya mukasa nga tannakola mikolo gya mukasa naye bw'ogikola n'ogimalayo kati mbirya terunnuma ne luli lwalinga lunnuma bwe kityo bwe kiri gy'emizizo kati oyo gw'osiŋŋaana ngagamba nti kati ate oli w'osanga ng'akisimbako essira ngagamba omusamize talya byennyanja omusamize talya byennyanja manya alina okumanya kwe we kukoma okitegedde naye omusamize akkirizibwa okulya ebyennyanja singa aba akoze emikolo gyani emikolo gya mukasa essebo bwekityo bwe kiri weewaawo kale tweyanziza nnyo tweyanzeege Geoffrey Mayanja yenze
tuli Kisaba. Kisaba. Bannanga b'Ekisaba mwebale otwaniriza mu bitiibwa, mwebale okutubudamya, mwebale okutuliisa, ate ne mukkiriza ne tujja ne tukola entabaalo zaffe mu bulungi, ate era ne tugenda kuddayo bulungi. Naye nga tuli ku mwalo Kisaba, busangibwa mu Kalangala mu Ssese. Weewaawo Saalongo njagala weebaze Kojja Kayini ogamba kati takyali Kojja Muyini Kojja Kayini okwekuma obulungi nawuliriza amateeka gateereddwawo natakolaati yabadde ayagala tabaaza Kayini ke bwedda tunulako obutunuzi bwati ng'agamba ekirina nyaaki ati naalina otambula n'ennaku 9 ennaku 9 nga talabye ekkooya kaayo naye yansabye mumusabire asobole okuzimalako tujja mukumira ne ku byoto tujja mukumira ku byoto bannanga batulize ennamba zaffe ezisembayo ez'essimu anti we tutandika ozisoma nga abaana babusalamu bannake bandaze nga kati batekawo kuya MTN eyiyo ne batekawo ne Airtel endala bannange bazzukulu bajjajja essimu nga tereese Ssenkubuge Jaffaali ate waliwo eyafuna ennamba ng'eriko Jaffaali abaana bayiye enkya n'eggulo bannange ffe ku TikTok tetuliiyo tusangibwa ku Emboozi mu Yugi oba ku Kasuku Live osobola okunsanga ku TikTok sirinayo wadde akawunti n'emu ennamba zonna eziriyo z'abafere naye ennamba bamanyi oziteekawo bbiri agattamu eya Haji Jaffaali n'ateekamu n'eyaani n'eyaabwe so abantu abo mbegendereza essimu ezaffe eri 0783 9888 oba eri 07003988 ejo fulenzikiriza tusiibula abazzukulu kale Saalongo ebisigadde tujja kubyogera ku Lwokusatu mulinda obulaguzi kale ngenda bawabwa nnaku 3 luli mbadde mbawabwa mwezi kati mbawabwa nnaku mmeka nnaku 3 tweyanziza nnyo tweyanzeege ku Lwokusatu tuli ffenna ssebo twogera ebisigadde bituleseeyo byonna kale Geoffrey Mayanja yenze mbadde ne Saalo sebo naye tokwatako ku ennaku 9 nsabira Munnayuganda tukwaniriza mu Kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo ezitawaanya abantu omwaka guno ng'aba Kimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik momwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro waffe ono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'aba Kimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boisa kusoti TV ejja kubanga otulaba kulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jaffaali Ssenkubuge omukama Katonda gwe yatululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jaffaali akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jaffaali oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jaffaali Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.